njagala bakulisa nnyo mu international break kandozi yabagendedde bulungi kati ffe abamu kuffe abawagira Brazil tuyinza okuba nga olunaku lwajjo ttiimu ya Bolivia yatukubye omupiira goolo emu ku bwereere naye Brazil yo yayita mudda era bino ebye South America ebyaffe byo byaggwa dda abaayitamu okujjako mpozi bano abalinza okgenda mu playoffs manyi international playoff eyo gyeri muyina okugyetegekera naye ffe twayiseemu luli bwe twakuba Chile goolo zaali 3 ku bwereere ffe ne tunyuka akati eno Bolivia yagenze okutukuba nga tuli omwo tusaaga busaazi omanyi Brazil eno mu muzannyo gw'omupiira eyingira tournament eya World Cup ng'erina ebyafaayo byayo ne mu nsi nno muno engeri Katonda gye yatutondamu abaana abawala n'abakyala Katonda abatonda n'ekitiibwa kye Katonda abatonda n'ekitiibwa kyabwe balina kulwana kukikuuma bukuumi paka lwe bava mu nsi kati ate ffe abasajja tetuzaalibwa na katiibwa konna wabula olina kulwana bulwanyi okufuna ekitiibwa ng'oyitamu ebyo by'okola ne by'otakola kati lw'abaana abawala ekyabwe kyanjawulo omwana omuwala agenda okuzaalibwa abeera n'ekitiibwa kye kiri gy'ali okumala geeyisa ne kigenda nga kiyiika oba kiri gy'ali okukikuuma abantu bo baba bakulaba tebaba tebagambye so kati ne Brazil eyingira mu muzannyo gw'omupiira naddala FIFA World Cup ng'olredde eyina ekitiibwa kyayo ye record champion World Cup 5 ate ly'eggwanga lyokka eritalemererwangako kwetaba mu FIFA World Cup final tournament okuva tournament eno yatandika 1930 Brazil ly'eggwanga lyokka eritalemererwangako kwetabamu abalala bagira ne bagezaako ne bayita eno qualifiers ne bajja ne bayiika ne bibokya ne basigala eno ebbali na biki ebyo naye Brazil bwetyo yegenda okuyingira mu World Cup qualifier match day 1 eyingira n'ekitiibwa kyayo kiri gyeri okukikuuma oba okukiyiwa naye ekitiibwa kyaffe twakikuumye twayiseemu nga record champions ate ekirungi mu kuwangula ebikopo ebingi Brazil byeyina ebitaano kyekyokuba nti nno si buli nti awangulayoko nga bwe twalaba Argentina bwe yawangudde juzi nga bwe twalaba Germany bwe yawangula juzi nga bwe twalaba Bufalansa ate gwe tebakuggyako kikyo abadde n'ebikopo bye ebitaano oli yeyongerako bweyongeza abadde n'ekimu n'afuna ekyokubiri abadde n'ebibiri afuna ekyokusatu abadde n'ebisatu afuna ekyokuna bwe batyo gw'osigazayo ebitaano byo kakati ffe tukyali eyo tukyalinze tuyinzika okuba nga tulina ebintu ebitannaba kutereera naye waakiri we twetereereza weewaawo kiringa omuntu bw'anaafumba ekyemisana ne kijja kikeerezi naye n'omusanga awo ku ssaawa nga 6 ng'alinako apo z'ameketameketa awo obanga alya ku ffene obanga alya ku kikajja ekyagoowa kwegamba nabeera ng'obulamu bulina kwe butambulira kati ne Brazil wetyo bwe tuli mu kugezaako okwetereeza bwe tuli twetereezezza waakiri twalekawo karenja akamala bannaffe mubagira nga basaatuukira mpola mpola gondi ndowooza yesembedde nyaawo Germany ne Italy balina ebikopo 4 Argentina naye eri awo ebikopo byayo 3 kyeyawangula 1978 n'ekiddamu 1986 babadde ku nnyonta y'amaanyi nnyo ate babadde n'omusambi ow'enjawulo oba oliawo yatuukidde mu kaseera akatuufu bwatyo n'abayamba ne bawangula ekikopo ekyo 2022 ekyabadde eno mu kyondo ky'Abawarabu ekkata bannaffe abalala tubalinda Spain bwe yatwala 2010 ineegira n'esanyalala ebigere Italy bwe yawangula 2006 neegira n'esanyalala ebigere kati oluusi n'okukiika tekiika Germany bwe yawangula 2014 tevana mu kibinja okukiika kwekiika naye ogenda okulaba mu kibinja tesobodde kugenda mu knockout stages Bungereza okuva ekikopo kyokka kye balina 1966 naguno ogujwa tebaddangamu kukwatamu akati bannaffe abo tujja kugira tubalindako kubanga ne Germany ne bweneewangula kino netwenkanankana era tujja kuba tulinawo emyaka emirala 4 ekigamba nti nno ba record champions
kakati Germany bweneeyongerayo oba anabeera Italy bw'anaaba qualifyinze kuba Italy kati yafuna omuze oluusi no qualifying ate qualifyinga kati awo tujja oline bwatuyisa naaweza ebikopo 6 era tulinawo chance esigala mu kyokubiri kubanga ate eriyo bannaffe abalina ekikopo ekimu eriyo abatalina nayo nga Portugal naye nabo basibo balina abasambi era nabo babasasula Dolekyo international break pebweti we yatugendedde abawagizi ba Brazil kakati katudde ku international break yaffe ya Uganda. International break yaffe ya Uganda ndowooza yabadde mpanvuko okusinga World Cup qualifiers bw'oteekako n'emipiira egya CHAN. Waliwo omugundu guno oguzze ogw'omupiira kuviira ddala ku mpaka eza CHAN ne gujja ne guyitiramu ddala paka ku World Cup qualifiers. Newankubadde nga tournament eya CHAN teri gazetted ku kalenda ya FIFA naye ojja kusobola okujjukira gwe nga Munnayuganda nti waabaddewo okusinziira okwenjawulo Uganda okusobola okukola bye yakoze mu international break eno eyakomekerezebwa eya March 7 ne March 8. Ensonga lwaki twalabye abavubuka ba Alan Okello Judy Semugabi abakoze ebyabwannaggwano mu mpaka eza CHAN nga okubasoma mu ttiimu eya World Cup qualifier tewaliwo nayinza kukiika nsingo kugamba nti ate bano babasomye batya. Kale nno omugundu ogwo ne gujja ne gunyuma Uganda negendako ne mu knockout stages ez'empaka eza CHAN omulundi ogusoose mu byafaayo. Twalabye Uganda okuwangula emipiira ebiri mu World Cup qualifiers egyabaddeyo era nekitutwala ne mu kifo ekyokubiri nekituwamuko ne ku ssuubi nti bwe kataagirye n'ebiika amasumba anti waliwo n'okuyitamu nga tukulembedde ekibinja gwe kuba mwakafaananyi nga lwakuba simanyi maanyi Somalia geerina naye Somalia nemala ekuba Algeria naffe ne tumala tukuba Algeria nga tukubye ne Botswana otulaba bwe tuweza obubonero 21 nga Algeria esigadde ku bubonero 19. Ekyo kisoboka ebimu ku bibuuzo bye tulina okwebuuza tufune answers kubanga era tubeera 11 ku 11 kubanga era n'abayitamu nabo bassa omukka gwe gumu ng'ogwaffe. Ekiddako awo kiba kiki bya kikugu abakugu abo bayingirirawo. Twalabyeko ne ku vibe y'ekika ekyawaggulu ey'abawagizi Namboole najjula. Namboole tubadde tumumanyiridde kujjula ku mipiira gy'amasaza naye kyatandiikiriza mu mpaka eza CHAN ate ku mupiira ogwabadde omuzibu ddala kubanga abawagizi bagenze okweyiwa okujjuza ekisawo kya Namboole aba Algeria baali batubye omupiira ogw'okutuyenjebulira ddala naye abawagizi ate ne bagandidde ffe temutubuulira ebyo ate ne bagenda ne bajjula ne bajjuza emipiira gyonna kati gwafuuse nga muyaga. Twagenze okulaba World Cup qualifiers ng'olaba abawagizi abasukka emitwalo 3 kugamba ne omupiira gwa Uganda oba so kati omuyaga ogwo guzze gulabika bulungi. Oteekeko bino ebyokugula tickets online tubadde n'ebizibu simanyi neyo ono bagicupudde simanyi ate ono yandibadde agula omutwalo ogumu bamuguziza 2.5 simanyi ate ono ebiboozi ebyo nabyo birina engeri gye byabulidde awo naye ate era kyayingidde n'okutulaga abavubuka abaffe omupiira gwe balina singa liigi yaffe eyongera okubeera n'ebisaawe ebirungi nga Namboole abavubuka basumulukuka akapiira anaakukuba kyenga teyeekomoma nakwekomoma akubigula bubiguzi kubanga ekisaawe ekirungi ebyo byonna tulina okubiyigiramu okulaba nga omupiira gwaffe wano yabadde ntandikwa so si nkomerero. Bino obubonero bwatulaze potential gye tulina across ebintu ebyenjawulo including bannayuganda gye bali abakyawagira omupiira gwa Uganda n'olwekyo kyabadde kyakuyiga kyamaanyi. Kaakati tuyingira decisive moment. Uganda ebadde etuuka weetuuse nga bwabeerawo ebibuuzo ebigyebuuzibwa ku match eddako bw'atawangula onaawedde bw'awangula akola bw'ati tubadde tutera akapiira okweveera ng'era bwe twalabise mu mpaka eza CHAN abavubuka bwe baafungiza nga tugwa amaliri ne South Africa tumale tuyitemu ate ku quarter final tebaafungiza kyekimu. Muli olowooza nti nno kino kibadde kyabulabe nnyo eri omupiira gwaffe si mu CHAN mwokka naye omupiira gwonna bwe gutyo bwe gubadde bwe tubeerako mu kibinja nti kasita bawangula ogwo ogusembayo Uganda ebe ogusembayo gwe batukuba lwaki akapiira keeveera ng'akaliro keeyongedde. Abageography batusomesanga simanyi oba nammwe ab'omulembe guno bumusoma bo baasomesanga nti the higher you go the cooler it becomes.
naye mu mupiira the higher you go the hotter gyokoma okweyongera mu mpaka ez'enjawulo gye zikoma okukubuuza ebibuuzo n'akaliro oba okawulira. Kati Uganda ebadde ewulikika bwetyo, buli awabeera akaliro omupiira gweveera ng'ennyogo g'ebigere. Kaakati wano tusobola okufungiza, tubadde twakalaba wano Senegal yabadde weerisi walungi. Okimanyi nti omupiira bagukimye Congo mu DRC, bakubidde DRC omwayi goolo 3-2 n'abawagizi ne bamenyaamenya obutebe bwonna ne babumalamu ne bateega n'abazanyi nga baagala obatemula. Senegal yafuuse Senegal. Bano abavubuka ba Pape Matassa bagenze actually Pape Matassa yabanyudde omupiira bagwangudde goolo 3-2. Teebereza n'atendeka Senegal ye Pape Thiaw. Era kati ku ttiimu zaffe zino eza Uganda kati nga bwolaba Vipers bwereeta ku batendesi bano abagwira, nze ndowooza yandibadde etunulako ku batendesi abo. Omusajja ono Aliou Cissé omupiira gwe yatendeka Senegal mabegako awo gwali mungi ekyenkanidde awo, kati ndowooza atendeka ttiimu y'eggwanga erya Libya. Naye kaakati noono omusajja Pape Thiaw ex international era baakubira mu kiseera kyekimu ne gundi ne Aliou Cissé yaleese omupiira we. Kaakati nze neebuuza abasajja abo omupiira bagusomesa batya? Ogenze Congo, DRC yakulumba ewuwo mu Dakar nekujjako draw, n'ogamba nti engeri gyenjagala ogenda ku top of the table kankube DRC ngeri Kinshasa. Ekyo omutendesi akyogera atya mu training? Bukodyo ki bwakozesa mu training? Era abazanyi ababriefinga biki mu dressing room ku match day nti mukube DRC omwayo wadde twagwa naye amaliri ewaffe nikukakana mu mupiira Senegal guwangudde. Kaakati eyo naavu eyo eyatubuze ku Senegal mu mpaka eza CHAN, eyo naavu eyo oba kyagala naavu yokka oba n'obukodyo oba ne talanta. Naye ate bw'ogenda mu talanta ojja kuba weekomeredde. Obanga agamba nti bwe tuba tetulina talent temutusuubira kulinnya kintu kyaffe kulinnya kusukkako awo, ekyo kiba kitukomera. N'olwekyo ndowooza nti nno wano tujja kwetaaga okwesitula. Emipiira gya Uganda egisigaddeyo ebiri gyombi giri ku bugenyi. Tulina okukyalira Botswana, tulina n'okukyalira Algeria. Tunaagenda okukyalira Algeria nga Algeria eyagala bubonero bwaffe singa tunaaba tukubye Botswana ku bugenyi. Tubadde tutera okusanyalala ebigere buli lwe tuba nga tuzannya ku bugenyi. Olunaku guno omulundi kinaabeera kitya? Abo ndowooza abatendesi balina kutandikira wano, kubanga emipiira egyo tegiri wala, gya mwezi gujja. Match day 9 ne match day 10 gyonna gya mwezi gujja. Kati ate ekifo kino ekyokubiri we tukajjadde ne points 12 twenkanyankanya ne Mozambique gye twakuba juzi 3 gitte goolo 4 ku bwereere, naye nabo baasigaddewo balina points 15 nga ffe tubasinza businza goal difference. Kaakati singa tunasaagira mu nsonga bino bye tugamba mbu ate Uganda munnange tekola bulungi ku bugenyi ti ate mulimu n'omupiira ogw'oku bugenyi ng'ate bazannya bawarabu ate Algeria tukuba kasita tunayingiramu ekyo ekiboozi. Mozambique yinza n'otugoba mu kyokubiri, kubanga Mozambique balinayo ttiimu gyewandiisinga ey'amaanyi ye Guinea, naye ate eyo Guinea bagenda gikyaza ewaabwe mu Maputo. Ttiimu ezibeera awaka zitera nnyo okubeera n'advantage. Maaki yaabwe esembayo eri ku bugenyi bagenda kukyalira Somalia yesinga obunafu mu kibinja, emipiira gyonna gituzannya 8 ekuŋŋaanyizaamu akabonero kamu kokka. Kaakati bwe tunaagamba nti nne munnange ebyobwannaggono tetubisobola, ojja kwesanga nga nakano akabugumu ke tufunye ak'ekifo ekyokubiri nako katuyise mu myaganya gya ngalo. Ekifo kino ekyokubiri points 5 twagenze okumaliriza okusamba match day 8. Jukira ffe twanyuse mangu, era we twetengeredde mu kifo ekyokubiri ne tujja ne ku tebo eya ttiimu eziri mu bifo ebyokubiri, ttiimu 9 nga tuli mu kifo kya 5. Kyavudde ku kuba nti nno twabadde tuzannye mangu ne tunnyuka mangu ng'eriyo bannaffe abatannaba kuzannya match day 8 nga ffe. Ate bazizannye tebaatusiseeyo, baatusiseeyo mu kyokutaano ne batusindika eri mu kyomusanvu. Kati ku international break ekya Uganda tubadde tutuuse ku mugaso gw'ekifo ekyokubiri. Sabbiiti eno kasokanga etandika mbadde mbabuulira omugaso gw'ekifo ekyokubiri n'ekyokuba nti nno wiini zaffe ezo ze twafunye ebbiri mu match day 7 ne match day
zatusembezza mu kifo ekyokubiri ku tebo mu kibinja mwe tuli. Ekyo kiba kituteeka ku lukalala olwa ttiimu ezinaasongebwako okugenda ku kakuŋŋunta ak'okubiri. Abakulembera ebibinja nga bwe twalabye Tunisia ne Morocco bo baayiseemu bo ne bagenda kaakati bajja bo bali mu World Cup ya 2026. Naye abanyukira mu kifo ekyokubiri olw'okuba nti ebibinja biri 9 ate nga baagalako ttiimu 4, kitegeeza ku ttiimu ezo 9 bajjako ezisinze okuŋŋaanya obubonero obungi ttiimu 4. Ttiimu ezo 4 zijja kuteekebwa mu kalulu, buli omu alina okukuba ku munne homandaawe. Kitegeeza nti nno mu mwezi ogwo gwa Novemba omunaazanyirwa emipiira egyo oba olina okuzanya emipiira 6 bw'oba ng'oyagala okuyitamu ate okugenda kakuŋŋunta akasembayo, kubanga zino ttiimu 4 ezinaabeera zisinzizza obubonero ku ezo 9 eziri mu bifo ebyokubiri. CAF si ze yeetaaga zonna, ezeetaaga okwongera okuzikuŋŋunta, okunoonya ani anaatukiikirira nga tugenze kakuŋŋunta akasembayo akagenda okubeeramu clubs ezinaaba zivudde mu ssemazinga w'omupiira awalala. Okubeera mu kifo ekyokubiri we tuli tekitutwala mu World Cup kutereevu, kitutwala mu kifo kyakubiri wabula n'okutugwanyiza ttiimu ezo 4. Kaakati anaayita ku ezo ttiimu 4 mu omwezi guli ogwa Novemba mujja okuzanyirwa emipiira egyo, ozanya emipiira 6 asinzaako obubonero gwe batwala olwo gwe banaaba tutte abatagenze mu World Cup, wabula agenda kusanga ttiimu eri mu mbeera y'emu mu ssemazinga w'omupiira wa Asia, ne ttiimu eri mu mbeera y'emu mu ssemazinga w'omupiira South America, ne ttiimu eri mu mbeera y'emu mu ssemazinga w'omupiira wa CONCACAF yeno eri zigundi zino zi Mexico, zi Cuba, zaani ezo. Okwo namwe muddemu mugwekube olwo mulyoke mukole ki mugende mu World Cup. N'olwekyo tetwakungudde bubi mu gundi mu match day 7 ne match day 8 era ntujja mu kifo ekyokubiri naye nga kiriko kalumanywera yooyo. Naye ate era wadde ekifo ekyokubiri kiriko kalumanywera bw'atyo, bwe twabadde twakanyuka ffe nga bannaffe tebanaba kuzanya match day 8 twabadde tuli mu kifo kya 5, naye bannaffe abamu bwe bamaze match day 8 ne batusikayo nga tuli mu kifo kya 7. Ensonga y'ekifo ekyokubiri gye mbaddeko olw'okuba nti ttiimu ezimu zaazanya Monday kati nga Uganda waliwo ate ezaazanye Tuesday, endala zaazanye Wednesday, kati era mwenna muba muzanya match day emu, match day 8. Kati Uganda yanyuka mangu match day 8 eyaayo ne tulyoka tukajjala mu kifo ekyokutaano nga twagala okunuukiriza mu ba big 4 abakulembeddemu, naye bannaffe bagenze okumaliriza okuzanya match day 8 nga baatufuumuddeyo dda. Senegal gye twabadde tugezaako okulingiza yatudduseeko n'okutuddukako yo neegenda neekulembera n'ekibinja ebya second best n'ebivaako ku mupiira gwe mbagambyeko ogwo bwe bagenze ne bakuba DRC ku bugenyi. Kaakati teyakomyawo wokka, Burkina Faso neetusikayo ne Namibia nayo neetusikayo kubanga baawangudde egyabwe. Kati we twogerera bino teams zirinnya namba ezirina points 15 okufaananako Uganda Cranes, naye ate ng'ezo si ze zikulembedde mu abo abali mu kifo ekyokubiri. Naye ffe abalipaganidde awo mu points 15, naye ate nga ab'e15 batusingako mwe muli Burkina Faso. Enjawulo gy'erina eteebye goolo 19 ne bagiteebamu goolo 7, erina goolo ez'enfisi 12. Cameroon eteebye goolo 15, eteebeddwamu goolo 5, erina goolo ez'enfisi 10. Namibia omupiira gwe yakubye Sao Tome obuzinga obwo bayingidde ku goolo bafunye obubonero ne batuuka ku bwaffe 15, naye ate bateebye goolo zaabwe ne bayingira mu goolo 12 okufaananako ne Uganda. Kati ate bo ekisenge kyabwe tekiyuuga nnyo, bakiteebeddwamu goolo 4 zokka, ate ffe batuteebyemu goolo 7 ku goolo 12 ze tuteebye. Kitegeeza Namibia etusinzaako goolo 3
kubanga balina goolo 8 boddira goolo zebateebye n'otwolako zebabateebyemu ffe tulina 5 zokka. Kaakati ate tomanya kinajja mu match day 9 bwe tunaba tugenze egindi Botswana ne tuddamu ekyo ekiboozo ekyedda nti Uganda tekola bulungi nnyo ku bugenyi biki. Benin yasuze ne points 14 eyinza okujja ng'ekifo kyaffe ekyomusanvu kyeyagala. Ate lwakuba nti n'emipiira gye basigazaayo mizibu balina okukyalira Rwanda bakyalire ne Nigeria. Tanzania nayo yandibadde esobola okunuuka naye obuzibu eggwanga lya Eritrea baatuuka ne bagamba ekintu bakitadde mpaka bazannyako ze bazannyeeko ne bakita. Kati awo kitegeeza Tanzania esigazaayo omupiira gumu gwegenda okukyaza Zambia ekinene ennyo kye basobola okutuukako points 13. Uganda ejja kubeera bise bulungi mu campaign eno nga bwe nayogerako olwajjo saabaddewo naye bwe nayogerako ku Lwokubiri zino ze points ze tukyasinza okuŋŋaanya ennyingi mu FIFA World Cup Qualifier Tournament emu yokka ezibadde zikyasinze zaaliwo mu World Cup nga tuyiyogenda mu World Cup ya South Africa 2010 bwe twakuŋŋaanya points 10 nga tulina points 15. Ebyo tunaabanga tuli comfortable ne minimal progress tetugamba nti kiwedde ekyo kiri gye tuli kubanga wano we tuli tusobola okukuba Botswana ne tukuba ne Algeria tusobola kuba ate ekifo kya Algeria kitwagala okusobola okuyitamu obutereevu oba okuyitamu obutereevu ate ko kwanguko osanga zi Botswana osanga zi Somalia naye eri okunoonya top 4 ne weewaganya mu abo abana kitegeeza ojja kuzannya banene bokka bakugambe nti nno ogenda kukyala era okyaze Burkina Faso ogenda kukyala era okyaze Cameroon. Ago ge mawanga agali mu bifo ebyokubiri abavuganya okufuna top 4 positions okusobola ogenda mu kakuŋŋunta akaddako. Akati weepimamu bwepimi nti nno bw'oba oyiseemu n'ogenda mu top 4 bano abali mu bifo ebyokubiri osobolako baliwa mu mipiira egyo 6 gye mugenda okuzannya akalulu. Ate nno biriko n'akalulu tebiriiko kalulu wabula kyebala kyokka ali mu kifo ekyokubiri ng'asinga ku banne oyo gw'oba ogenda okuzannya tebiriiko okubaganya birowoozo kuba kakati mu gurupu A Burkina Faso yeri mu kyokubiri, mu gurupu B DRC yeri mu kifo ekyokubiri, gurupu C ye Benin, gurupu D ye Cameroon, gurupu E ye Tanzania gye mbagambye nti ate yo mu kifo ekyokubiri ate yo yesembye yeri mu kifo ekyomwenda. Gurupu F ye Gabon, Gabon erabise bulungi nnyo mweno campaign, bali mu kifo kyakubiri naye balina points 19 namba. Akati muyinza okubanga Gabon eyiseemu oba ne Cameroon oba ne DRC oba Burkina Faso omu kwabo. Akalulunga kanyuuka, ozanya DRC homanda awe, ozanya Cameroon homanda awe, ozanya Gabon homanda awe, nga babala ani asinzizza obubonero nti Uganda gabaga nti kale webale nnyo munnaffe genda olinde South America ani avuddeyo ti Venezuela kale ate Asia ani azze tiwa Saudi Arabia azze yenna nga muddamu nga mugwekuba homanda awe nga mugwekuba nga bajjako omu ke kakuŋŋunta akazibu ennyo kwegamba ate abanyukidde mu kifo ekyokubiri ate olugendo lugenda kubeera lukakanyavu mukko bw'ogeraageranya bwe tubadde tuyita mu bino ebibinja. Kaakati embeera eyo kutunyukidde naye era tekituganda kwenyumiriza mu international break eno nga bwe natandise nti nno ebadde mpanvu ng'ezingiramu n'empaka eza kyani. Tulabyemu government involvement, ekintu ekyo kikulu nnyo. Nali nkyogeddeko wano nti gavumenti yevunaanyizibwa naddala okuzimba ebisaawe, ate nno mu kuzimba ebisaawe tekiri na wansi wa Ministry of Education and Sports, kiri wansi wa Ministry eno eya gundi
ndoze yani ezimba amalwaliro abazimba entindo abazimba ziddaamu iyo ministry yegwamu yeyina okuzimba ebisaawe gye tuba tulina okubanja naye twalabye international break eno ekisaawe ky'Enambole nga kirabika bulungi n'ebirala ebikolebwa ng'ene Hoima n'awalala government involvement nkulu nnyo era twakitegeddeko nti mu mpaka zino eza kyano government yabadde esaasanya obukadde 143 buli lunaku mu nteekateeka ez'enjawulo eziba zeetaagisa ku maakidde. Ezo ensimbi teriyo federation ezisobola bukadde 143 buli lunaku tekisoboka. Egyo mirimu gya government naddala nga yeewadde obuvunaanyizibwa actually yeyeewa government yeyeewa obuvunaanyizibwa kasita bakampeininga ekibiina gundi ne kiyitamu oba weewadde obuvunaanyizibwa okukola ebyo oba toyambako buyambi kiringa semaka okugula ebyokulya waka oba toyina gweoyamba oba weeyamba wekka okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo nga semaka. Naye twalabyeko embeera eyo ng'evaayo bulungi muli n'olowooza nti yandibadde efuuka neeyisa nti okuva kaakati gavumenti bwetyo bwefuuse naddala ku international engagements ezo naddala buli lwe baba nga bakuba tooki mu society yaffe ne batunuulira obusekeso obw'enjawulo obuyamba bannansi ne balazuula nti n'ebisaawe mu Uganda tebimala tiyo katwongereyoko ebirala 2 oba katwapuguleetinga ebino ebirala oba oliawo n'abo ababadde bapangisa kubanga ekisaawe ekyo tewaliwo kisaawe kizanyibwamu mupiira nga kikka wansi w'obupangisa obwakakadde ka ssente ate akakadde kamu maaci emu muntu yenna ajja kudda eyo yayagala basambi 11 nga yekubya ziserefi nga bakwata butambi nga bateeka ku mikutu gyabwe gya social media naye okuleeta ttiimu neeyimirira mu kisaawe y'abazanyi 11 nga tonnaba nakugamba nti wayi ku benchi nga tebawera 18 babadde 13 nga tonnaba kuba bwogoolo olina okumanya ttiimu eyo gyeva. N'olwekyo awo gavumenti bw'eneebanga evuddeyo ku nsonga ezo bimu ku bintu ebituzza emabega ebigaanya omupiira gwaffe okugenda mu maaso ensako y'abazanyi eri wansi kubanga liigi sente zigirimu ntono abawagizi babadde beesulu babbye tebalaba nnyo omupiira yadde okugula ebyamaguzi ebya football club eyo kati gwe bw'olaba kaakasente sigamba nti mubaleke bakafiiremu gwe ng'okwata gamba Bank of Uganda olinda ki gira ku akawunti buli yomu musaasaanya mmeka nti ate waliwo ttiimu mu kibinja ky'ababinywera erina budget ekka wansi wa biliyoni ya ssente buli sizoni ti kale basooke bateereko biliyoni 3 tulabe ate ekinaddako awo buyogedde. Kati bino byonna bye tulaba kubanga omupiira tegukulaakulanira ku ttiimu za ggwanga omupiira gulina kulaakulanira ku club level kyova olaba nafunye okunyiikaala okw'enjawulo bwe nalabye nga waliwo akanyoola bikya wakati wa FUFA ne football clubs. FUFA eremedde ku nsonga yaayo ate negenda negisiiga akazigo negiteekako n'ensimbi so nga ne bwe batandireese ensamba mpya ng'eno gye baataddewo era ensimbi zabadde zeetaagisa ate si ezo zokka ze baaleese kubanga abasinga abali mu federation n'abali mu gundi secretariat ya Uganda Premier League bamanyi clubs zino ensaasaanya yaazo ensaasaanya eri waggulu ate nyingiza eri wansi ddala naddala nga tukyali mupiira ogwa Uganda oguli nti nno enyingiza yaffe esinga z'ensimbi ezibakaguwa naye tekikugaana kugenda wakiso wano gundi ku kisaawe wali ng'ewaffe ekavumba ogenda okulaba omupiira n'osanga nga police FC ekyaziza UPDF nga bakuŋŋanyiza emitwalo 2 ku kisaawe ate balina okugigabana mu kugigabana ate ng'ekisaawe ekyo bakipangisizza akakadde ka ssente nga n'abasambi tebanalya tebanafuna na match allowance kakati awo tuli Uganda weri mu mupiira tutandikira mu loss buli lwolaba ttiimu ng'eyingidde ekisaawe ebeera mu loss kati kwezo losses ndooza federation ebimu ku bintu yandibadde esooka kwe kuyiga ensimbi waakiri bakendeezeeko ku losses ezo bw'obanga waliwo ekintu kye baleese kaakati nga kino ekipya nga olwo clubs eziwanisa omukono nti ate tunakitegeera nti amukiweemu akadde nga mukiweemu akadde mu ngeri ya fair play kuba Uganda tegenda kusenguka n'omupiira tegugenda kuvaawo. Era mu international break eno ne bannaffe aba ku mupiira mu Europe nabo balinako ebyokuyigirako bye baayigiddeko naye nga mpozi nzingako ekyaffe ekyawano nti ku mugundu ogwa international break bwe gwabadde twandibadde kye tujjamu ng'ekyo tukiyingiza mu mupiira gwaffe mu misuwa egy'enjawulo egy'omupiira gwaffe bawagizi baabo bazze bakigamba vibe eyo
n'akasente naki naye bintu bino tebyawulikise bulungi. Kyenalabye ze clubs ezabadde zisimbidde kuuli enkola eno nga zandiyagadde enkola eno emale okuweebwamu akaaganya emale okwekenneenyezebwa. Wano tutera okugoberera tera okubabuulira amateeka aga IFAB, International Football Association Board. Bano be bavunaanyizibwa okukola amateeka omupiira kugutambulira. Bino bye tulaba nti omupiira gulina kubeera gwa ddakiika 9 ate okwongeramu nga tewali awangudde ne bongeramu eddakiika 3 ate kati bagende mu busaale ate kati abazanyi balina kubeera 11 nti substitutes. Ebintu ebyo IFAB egenda okubikola ng'emaze kubigezesa over a long period of time. Bagenda okukifulumya nga bakigezesezza. Kati clubs ezimu ziba nga zadde zigamba bwe zityo ng'ate gw'olaba zifiirwa oziwa akaaganya olw'okuba nti amaloboozi gabadde ganjawulo. Ate nno omuzannyo gw'omupiira bwe gunyumira obeera okufaananako n'emizannyo emirala. Era singa ne societies zaffe nazo zaafugibwanga zityo oba zaddukanyizibwanga zityo, emizannyo gikkiririza mu opponent, emizannyo gikkiririza mu kuvuganya. Bino byowulira nti ate abopposition simanyi babayiribiza, simanyi babakase ku pick-up, simanyi ne babakubamu omuko ogubala, simanyi ne babanyula emiggo, simanyi mu byemizannyo ate opponent aba mukulu nnyo era tumuwa ekitiibwa kya kika kya waggulu kuba gwate munnange oyagala okuwangula liigi ng'oyitirawo ku baayi. Tebabadde bagenda okuzanya nti ate ne opponent n'atajja. Babadde bagenda okugirawo eti Gondi Cheptegei yagenze okusimbula nga talina akaamugoba. Kakati biba tebinyuma. So mu ngeri y'okukkiririza mu opponent kiba kikkirira ne mu kukkiririza mu njawukana y'ebirowoozo. Awo ekigambo fair play wekigira. Singa wajjawo okukikinala kw'emitima eri ba stakeholders, kati kubamu akafaananyi club nga Vipers eyo multi-billion dollar, no si dollar, ndowooza eyinza okubeera multi-billion shilling project, oli n'agiteeka waawo n'agiteekerako n'ekisaawe. Abavubuka nga 6 balina emirimu basasulwa buli mwezi, balina NSSF, bafuna emisaala, balina we basula, abalala basomera bwereere, abalala ki. Kati stakeholder watyo wajja ate nga private sports investor aba alina okuwulirizibwa, so si kumufuula mawale, naye aba alina okuwulirizibwa ateekwa okuba nga alinako ensonga ye amanyi gy'avudde mu kuleeta ttiimu n'agikuteera ku mmeeza paka awo, kati nga n'okukiika ku continent kumpi buli luvannyuma lwa season 2. Obadde ogamba otya? N'agamba ng'era bwe tulaba president ow'eggwanga bw'ateekawo kye twandiise okutiitiibya ba foreign investors, kubanga ye alaba president ow'eggwanga nti ba foreign investors bano bajja wano ne bakolerawo emirimu egisinga ku gyo egitasoboka kukolebwa bannayuganda. Nawona mu Uganda okuyimirizawo e football club ng'ojja mu nsawo yo personal savings si kya bulijjo. Bangi nnyo tubalabyeko nga ttiimu bazijjawo ate n'omukolaki tekimukakata nako. Ate twakiraba ne mu tteeka eryafuluma sports law nga private sports investor talinaako kasenda baguzi yenna amuteekeddwa mu tteeka, kuba kyandibadde na muteeka okugamba nti nno oli kasita ateeka ensimbi ze mu by'emizannyo okutuuka ku nsimbi bwe ziti tujja kunoonyereza ku bintu byajjamu ensimbi oba tukendeeze ku misolo gy'alina okusasula, kubanga kyakola ate kikulu nnyo eri abavubuka, eri society okutwaliza awamu ng'abantu abasanyusa ennamboole. Kubanga bwe tulaba national team ng'ekoze ebirungi bwe bityo, national team terina basambi, abasambi babeera mu clubs. Era bw'olaba kyani nga tukoze bwe tutyo tuba tulina kucelebratinga club football, kubanga national team bakuŋŋaana bayinza n'okuba matches nga 6 omwaka, abazannyi balerwa football clubs. Kati bw'oteekawo okutu n'owuliriza sirowooza nti nno oba n'ogamba nti kale ekyo katukiteemu sizoni nga 2 tulabe, oba osobodde okugyayo ekifaananyi ekiraga nti munnaffe naawe ayogera olinako ky'ogamba. Naye ebyo biringa ebitawulikise bulungi nga tuvudde mu international break, mu ngeri y'okuuma vibe eri eyavudde mu international break. Bade tulina okutunulako ku match esinga obunene Man U ng'egenda kukyalira Man City, nitujja gikwatako olw'enkyo oba olyawo. Mwebale kugoberera.